Ibrahim Gemanyaga omulungi atulabira tuwuliriza olunaku olwaleero tusazeewo tukole follow up ku muyimbi waffe Henry Tigan era nga tuzze luzira wano walina ekibiina kye yatandika eky'obwegassi eky'abavubuka ekimanyiddwa nga Luzira Achievers Youth Group era nga yakitwala tusazeewo tukole follow up tulabe abayimbi baffe bano off music babeera bakola ki bw'aba tali ku stage bw'aba tali ku ki era tusazeewo tulabe Henry Tigan tuyitemuko naye wano ne wali Tigan obulamu Walamu bulungi sebo. Jebaleko. Amina sebo namwe mujebale. Biri akutwala atya. Biri tatandise bubi kuba buli bobeera busy manya waliwo ekitambula. So tuli busy era nga bwe mulaba n'ebirala bye mugenda okumanya. Thank you. Oyina ekintu kye mwatandise ne Chaga Big Papa ku Racers. Bagiyise Troops Band. Akagambo Troops kategeeza magye nga olaba Arsenal the Gunners kati ffe tuli Troops Band eno Tigan ne Chaga yagayo tubeera ku Racers every Friday. Twakoze show yaffe ey'okubiri jo yabadde massive nnyo abantu bajjenga buli Friday batulabe kuba tukuba live tulina band egenda osinga mu Uganda ne mu East Africa saa kati si esinga naye genda kusinga kuba buli lucha tweyongerako tulowooza nti mwafominze ekibiina ne Chaga nti mwakoze group oba crew simanyi muntu bwayinza kiyita naye nga bagiyita Troops Band kati oba kibi buli omu ajja kiyitanga bw'ayagala naye nga ffe twakoze bandi ne Chaga tulina abaana abakubi tugenda groomingira mu talent abaana bato kuba tulina sofa abawala babiri bayimba ng'ennyonza tugenda funayo abalenzi bandi genda kuba yamaanyi just nti ffe tuli face yaayo eno Tigan ne Chaga ne tugenda kulizaamu ebitono ebirala bingi. Thank you. Njala tutunuulire entujjo gye tukusanzeeko wano eya Luzira Achievers Youth Group ekibiina kino ekiruubirirwa kyakyo kiriki era kyatandika mwaka ki? Ekibiina kino leero lwe tuwezezza omwaka twatandika mwaka guli mwezi bweguti gwennyini kati leero tukuzizza anniversary yaffe so ebiruubirirwa byaffe byakulwanirira manya abavubuka baagala nnyo gavumenti ejje etuyambe buli kye bakola nti gavumenti ejje ekole ki etuyambe so kati ffe tetuliize gavumenti kutuyamba kubanga ebyo byonna ffe tulina emikono tulina buli kimu tusobola okwekolerera jja singa tuba nga twewaddeyo ng'abantu ekibiina kino twakitandiseewo nze nakitandika wabula obukulembeze ne mbukwasa bammemba abalala b'ensi kubanga nze mba mu byaffe bya music obimanyi ng'obudde bujja kuba butono twagala kujja bavubuka mu bwavu nga twerwanyeko nga ffe balala nga tebannatulwanirira tusooke twerwaneko era twatandika omwaka ogwo guwedde mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu naye era tulinamu ebisoomoza bingi naye ebisoomoza bye bitini ku birungi bye tugenda tutuukako so gye tugenda tulabayo ekibiina kino Tigan Luzira Achievers Youth Group kirimu bamemba baweze 10 kati baweze 10 omanye ekibiina kino nze okuleka music ndi musajja muyivu nasoma ekyambogo university nenkola adult and community education nina degree so kati ebintu bya community ebintu ebiri community based ebimu ku buvunaanyizibwa bwange n'obumanyirivu bwange ate kino ekibiina CBO okitegeera CBO ate nga bye nasoma byebyo kati obumanyirivu bwange mba nina obuteeka mu nkola n'embaako byensi byenyamba abavubuka okuddiza eri abantu kuba sigenda bbawa ssente omanyi obeera omuyimbi n'obeera celebrity buli muntu ajja kugamba ibulamu naye mpaayo kino mpaayo ekyebiri ntaasayo kyolumu sigenda kusobola kikutaasa wala ngenda kuwa obwongo ngenda kwegatta naawe buli omu afunemu so bwe buvunaanyizibwa obwo bwe nalaba nti okusinga okubeera n'abavubuka bampayo omutwalo mpayo emeka lwaki tetwegatta akatini ako ke tugira buli omu n'agaggawala mu katono kaffe ke tuba tuyina bisaanizo ki omuntu bye yeetaaga okwegatta ku kibiina kino? Ekisooka mpisa empisa kintu kikulu nnyo kubanga nze nga feesi y'ekibiina ensi kyesinga okummanyiiko mpisa kati sisobola kusembeza muntu atalina mpisa muntu muyaaye saagala babbi abavubuka bamanyi naye ng'ate mulimu n'abazzi b'emisango be tuzze tutereeza ku kyalo ne tubatereeza ne tubabuulirira kuba bo bonna buvunaanyizibwa bwange ebyo bye nasoma sensitization byonna counseling mbikola
so omuntu ebumanyirivu bye yeetaaga okuyingira ekibiina kino bye yeetaaga ebyetaago mpisa kikulu nnyo olina okubanga oli mutuuze kuba tutandikidde ku kyalo Luzira naye nga tujja kula tweyongereyo soka tutandise n'abatuuze ba ku kyalo wano we tuli bagiyita Central Zone ate olina okubanga oli muvubuka abakulu tubeetaaga kubeebuuzaako bwebuuza ku biki bye tusobola okubanga tetumanyi naye nga strictly tuli bavubuka. Tewaliwo nkola y'akasente nti omuntu abaayoko n'akasente akamuyingiza ekibiina nga tulina membership fee gye twasooka nayo ya $200 okukola okufuuka memba wabula buli mwezi tusevinga $200 omutwalo ogumu guba gugwo ng'omwaka guweddeko buli omu afuna ogwo omutwalo then guli omutwalo gwa kibiina kubanga twetaaga okukola ebintu bingi buno obutebe bwolaba ne tenti byonna tubijje mu ntuuyo zaffe ng'abavubuka kwogwo omutwalo twakolayo ne ka fundraising ne tuyita ku bantu ab'amaanyi ebikonge by'amaanyi ne batusonderako ne twongereza ku ze twali tulinako ogwo omutwalo mu mwaka gumu teebereza olabe bye tukoze tulina obutebe tulina tenti twagala kola tent santia service eggwe nga n'emmere tugyefumbira abaana abakyala abatudde waka abavubuka bonna tuba bali mu kibiina kwegamba buli kimu tukyekolera n'emmere gye tulidde leero abagenyi baffe gye mulidde ogiwulidde bwewooma bakibiina njagala tutunuulire abantu waliwo omuntu ayinza okulowooza nti Tigani yatandise ekintu kino byabufuzi alina kyabala siina kyembala olw'ensonga nti buli kimu ffe tukyekolera okuviira ddala mu ntandikwa siri nnyo omuntu wa politics era nalinga ndabula bannanga abayimbi abeeteeka ennyo kuba kati essawa yakakati nakyogerako ne banyiga ne bavuma ne bakola ki naye ng'essawa yakakati politics abantu abamu abatabukidde baagala omuddukamu naye tebakyasobola kukola ki bakiyingira ddala olw'okuba balabye Honorable Kyagulanyi ayingidde politics nabo ne bakola ki buli omukula kyosobola oli Katonda yamuteekako yamuwandako eddusu n'amugagwe kulaba oti gwate tosobola kukola oli kyakoze ne mugezaako kulaba olabayimbi bannanga abamu nti bannaye temugenda lwakuba gundi akoze eki so siri muntu wa byabufuzi nnyo kuba nze ndi muyimbi nina okubanga ngatta nga bwolaba ekyenkoze kati naye bwobeera mu byobufuzi ate obeera ne sayidi emu gyoba oyawuddeko ate ffe tulina gatta bantu kati sandisobodde kola kino nga ndi mu byabufuzi. Ekisembereyo ddala kusoomoozebwa ki kw'osanga gwe ng'eyatandika ekibiina kino n'ekibiina kyo musanga kusoomoozebwa ki? Okusoomoozebwa abavubuka tebaagala kuseevinga abavubuka kalica y'okuseevinga tubateekamu nteeke okubaagazisa okuseevinga basinga baagala nnyo nfunirawa abo basinga bakivaamu lwa nfunirawa jjukira tukula bukuzi tosobola kutandika kulaba nfunirawa naye nkukakasa nti essaawa yakakati buli omu ayagala okuyingira olwa kino kye balaba ku sipiidi kwe tukulira ng'ate amaanyi gaffe teri atutaddemu tweteekamu mu katini gwe tuyina kati buli omu ayagala okuyingira so okuseevinga kwalemesa bangi okutwegattako n'okutuvaako kyekikwe kusomozebwa okusinga okwo n'okuba kumaakuma nti tubeera ne meeting buli mwezi tubamu ne meeting 2 naye okuba mobilizinga gundi jangu tebaagala meeting abavubuka ayagala atulewo eddakiika 2 agende kyokka ate bw'omuteeseza ate n'alaba oteeseza bubi kyo jangu oyogere ggwe kyoyagala kikolebwe nga bw'oyagala osinga ate butabaawo ate n'ocomplaining. Ekisembereyo ddala Tigani wabaddewo obuzibu mu bibiina by'e Uganda nti omuntu atandika ekibiina n'abula ne ssente z'abantu mugenda kyewala muti ekintu kino? Nze ekisookera ddala abaana banneebuuzaako ng'omuyimbi nti nsobola okuba feesi y'ekibiina ne kikula kuba wembeera bangi baagala babeewo kyobola bakikulira ku sipiidi yayiriri olw'ensonga oli bw'amanya nti Tigani waali kitegeeza kya mazima. Tuyina aba treasurer tuyina cabinet nene nnyo si nti chairman omulabye ng'ayogera ina tiimu ye gy'akola nayo ate tukyusa mu contract yaffe gye tuyina tukyusa tusobola okukyusa buli mwaka tulina okulonda chairman n'akyuka obuzibu buva ku kulwako n'olwako n'oziraba nga ziwera n'ogira naye kati ffe buli mwaka olina okukyuka mpozi nga bakwagadde nti bakuze ate tulina akawunti mu banka
bibiri kitegeera waliwo akawunti kwe tusevinga eziba zeetaaga ez'obuliwo waliwo akawunti nga yo yakugula bintu bya kibiina so sisuubira nti omuntu asobola okudduka ne ssente kubanga abantu tulina okuba ne basiginetole 3 ku ssente okuvaayo kati gwe tosobola zibba wekka ate nga tekisoboka kuba si kye tuluubirira nti gojjobbe. Thank you so much. That is Henry Tigan for you. Ibrahim Kasagemanya gange tuli Luzira Central Zone wetusinzidde olunaku olwaleero nga tulina omuyimbi Tigan, one of good disciplined artists era nga ye of music yasalawo atandike ekibiina akumekume abavubuka ku kyalo kwawangaalira kwazaalwa kwakulidde. Ebyo bye nasoma ssebo abantu babuulire nti bye ndi mukola bye nasoma. Yaman. Thank you so much. You're welcome. Okay, that is Henry Tigan for you. Eranga Ibrahim Kasankugamba nti tutunulidde Henry Tigan ng'omuntu of music yasala watandika ekibiina ky'obwegassi ekyabavubuka eranga kirimu ba members 10 n'omusobyo eranga kikyakula. Abayimbi bangi nnyo obeera otunulidde music naye kati olwaleero of music oteeka okubaawo n'ekintu kyoweekwatako okutambuza obulamu bw'ensi. Tulondoola abantu bano because bayina omukululo gw'amaanyi mu music wa Uganda. Ibrahim Kasagemanya katotolemu kati nnyo tukomewo tovaawo. Badde nsaba njogera ebigambo bino mwami Henry Tigan ng'andi naye wano kumpi kuba singa si ye nga kino ekibiina tekyandibaddewo. Tuze Achievers twatandika omwaka oguwedde mu February 2019 ngera omanye etandikwa muba mutandika temuli bulungi. Idea yajja n'abantu babiri n'ekijja n'esinkana mwami Henry Tigan ne mugamba abavubuka bano balabika bakuwuliriza nnyo ze bayinza obutampuliriza. N'angamba wogambye twali tetunaba na kulonda. N'angamba gwekyeya birala bindekere ne tukumakuma abavubuka abato. Abavubuka tebaatuwa buzibu ne bakkiriza era abagenyi baffe abakulu ekibiina kirimu abavubuka 10. Oyinza okulaba abambadde yunifoomu bano be bakiikirira abo 10 besitadiyo abatavuddeeyo oba abatasobodde kuba naffe ne tutambuza ekibiina. Naye naŋŋamba kintu ki tetuyinza okuteekawo okulaga nti emirimu gitambula. Ne mugamba lo projekiti nnyingi ezitambula. Namumenyera projekiti nnyingi naŋŋamba gomenya ennyingi tunaatandikirawa. Naŋŋamba ne mugamba simanyi gwoŋŋamba bwe tutandikira. Twakubeewo meeting eyasooka naye meeting eyasooka yali mu bamemba 15. Naŋŋamba bajja kujja bwe bamugumu ne tugamba ne tusetinga projekiti yaffe. Projekiti yaffe twatandika naye tenti n'obutebe ne tusevinga ne tutandikawo neya loaning. Kwegamba twamenya activities nyingi. Naŋŋamba tumenyeemu kwemu naye kyemanyi tuna tujja zituukako. Naye naŋŋamba nze njala nnyo ne tukola ebintu nga biri nnyo mu buwandiise ne tuyimuka ne tugenda ne tuwandiisa ekibiina mu KCCA era bakama bange certificate eyo nandi nagitadde awo. Mulabe nti ekintu kye tuliko si kya muzannyo oba si kya kumala budde era naffe tusobola kumala budde bwamwe kubayita. Ne tuwandiisa ekibiina mu KCCA era ekibiina kyaffe kiri fule registered. Naye naŋŋamba ebintu bya ssente bizibu ogenda kutereka otya ssente z'abavubuka. Era bwe twafuna certificate eyo ne tugulawo akawunti mu bank era ssente zaffe ziri seefu emilioni 10. Era ewayo omuvubuka agamba nti zange baazirya waddemba okuvaayo kati atuswaze nti zange baazirya. So tubeera awo tutandise ebibiina by'okutwala abaana wabweru tufuna obuzibu. Bano abakulembeze bafuna obuzibu. Nze mbadde ntwala abaana wabweru security guard kyokka osanga n'okola roosi ya billion almost kyokka ng'olwana ku bantu ba Uganda. Ffe tusosola mu mawanga tusosola mu ddiini kasita ng'obonna ekikwogerako kubanga esente z'ofuna eri mba njagala maamawo ave Katadoba agende naye kuki naye amige ku kisenge amige soora. Kyokka oli awo bakusomeseza eddakiika 2 esente ziweddewo waka batunza n'ettaka ovudde ku university ofunye sirimu. Akataka kabadde kasembawo bagenda kuziikamu nga batundawo n'ebirala ebyokukola olumbe.
tulina kusooka kukuuma obulamu bwaffe, tulina kubamuwulira mazima kubanga mwe baganda bange ate abaana bange bagenda kukwira wano bakrosinga owa Henry Tigana namuzaalako nga tasomye, nze ngenda kufuna ekizibu. Oba mwala wa Tigana nakrosinga omwana namukuba penalty. Bano abantu waliwo religion bagita Rastafarians, ye religion nungi esingayo mu nsi muno. What a one man. Yeah. High last mine. Yeah. So, bano babayita Rastafarians. Kyokka kati Rastafarians ekyavaawo buli muntu yenna referia ayita mulaasi. Otagala kwoza ngoye, otagala kunaaba nti nze ndi mulaasi. Omulaasi mutuma tubalya nyama, tubaba bintu by'abantu, balina religion yeri esingayo bulungi. Kyokka kati bagyonoona. Kati byagala kubeera nga bino bya people power. Haji ogende bambe sente tugenda. Kyokka kyonsabye ngenda kukikolako ekirungi nange sikoza kisumuluzo ndenda remote. Emotoka yange ya remote ngenda kumiga remote omusajja ati factory. Ate njagala bano achievers bebabeera ba asa ku lunaku olwo. So mbasaba kankomao kubanga abantu bagala kugenda ku mirimo emirala. Rastafarians tubabeera babbi, tubabeera abantu babbi, so kati abana aberizira bekozemu omulimu. Nange nga nzeire nange atambudde mu nakasente kange atakange kazungu. So kati kamwongerereko ebeere emitwalo 5. Ngalo sizuulira selekta surayo dida surayo pull up selekta njagala kwaniriza omwami Papa omwami Papa abaana temugenda mwaniriza omugagga si papa. Musajja alina obudde butono, katuwa ekintu etafaali ayagala kutuula nga etafaali kituufu. Abaana temugenda ngalo sizuulira balamusiza omugagga tabana bigambo biba bitonotono. Banange balamusiza banyabo ne basebo mwebale kujja ku omukolo oguli wano. Nze mbadde mpitawo byange nenda abavubuka nga bakuŋŋaanye naye ngamba bakuŋŋaanye abavubuka bayinza kuba nga balina kye bakola naye nja mbayite mukonda beekiriwo. Naye sijja kumala nnyo obudde kuba ebyokwogera nsibimanyi nnyo ebyo. Omugagga tayogera nnyo, ebigambo by'omugagga biba bitonotono. Tusirikire tuwulire ebigambo by'omugagga. Ndabye mukulu waffe twadde akasente naye otusedde. Kati ng'abagenyi nze ndi owawano ku kyalo, ennyumba yange eyo bagimenya nzimba. Kyokka kati bw'oba oyagala tukole competition olabe. Yinza obutakusobola naye sijja gezaako. Gezaako. Ngeri gye ndi omugenyi muyinza okutwala nga kakaaba. Bagiyita civilian barracks. Waliwo afaada luwale security lugulugulu. Naye mbadde nsaba kambawo ekitono kye nnina. Webale abafuddeyo omwana agenda getera ezaano mu motoka.
Bamuluddewo. Badde nsaba sizoogera. Gendo leete ensawo yange ya bulaka. Halo. Munatusonyiwa. Omuganda agamba okosooka nga kasuka jjiija n'olaba ekiva mu kisaka. Ono mukulu waffe ssebo tuba tumukutte mu kirebo. Tekisoboka. Naye tubadde mu mboozi kusaaga. Tuyanza nnyo okusangawo omukulu waffe, taata waffe. Omanyi omukolo ogutabiramu kusaaga tegusobola kunyuma. Tusange mwena musibye emitaafu, emyaka gibeeyongedde. Tukyali baana bato tulina okweyagala. Nemwe tutuliga abali mu maziika. Museveni oye! Tuleke kwebuzaabuza. Tewali mulamwa gwonna gutuleese wano nze nja kwogera sijja kwebuzaabuza ng'afukaana aba. Edda ab'amasuuti ab'ebikalu nga bye bakola ki? Ng'osobola otuukira muzeeyi waffe ng'ono. Ne katuzoganya naye. Ne tunyumya, ne tusanyuka, ne kiba kigo ne tukola ki? Ebyo byaggwawo kati embeera yaki? Twava ku TV za Black and White jala twebereremu. Mulembe gwaki? Gwa Museveni. Ate nga mulembe gwa Museveni gwe gusaba akalunga gweyagalira, nga gwegayirira, nga gufukamira, ne bakusaba akalulu n'abeeranga akusaba biliyoni. Kati obukulembeze ogenda busangawo. Tweyanzege kambaddize mukama waffe omukulu si papa abeyo kyabagamba Mbadde nsaba kambalikire akakadde. Musooke mukubire muganda waffe mu ngalo nnyo. Njagala musiibule omugenyi ono. Security tweyanzege mukulu waffe mukama waffe. Mwebale nnyo mwebale ddala okuzimba eno yosiero yange yesibo mukama waffe. Mwebale okuteekera kwetaffe. Kale naffe tukweyanza okubeera abasajja abantu balamu ab'eddiini yiyo kimanyi kyakabi muzeeyi. Badde njagala mwebale tweyanzege maliriza tweyanzege omugagasi papa. Amannya gange Broda Herbert Anderson, RCC wa Nakawa Division. Njagala okusooka okwebaza abavubuka bano olw'olugendo lwe batambuddemu. Era mbadde mbebaza nga mbagamba nti kino kyakulabirako nti buli lw'okola ennyo ate oyina by'otuukako. Entandikwa yaabwe eri humbling naye ate future yaabwe olabira ddala nga eri bright. Era nga neeyamye okubarekomendinga basooke bafune ku ssente za gavumenti okwongerako mu mirimu gyabwe eza CDD. CDD is Community Development Driven Program. Ezo ssente ziweebwa abavubuka oba abantu abakuŋŋaanya okukolera awamu. Ssente ezo oluusi ziba miliyoni 5 nga sizaakuzzaayo naye ng'ate bw'ozikozesa obulungi osobola okuddamu n'ofuna endala okwongera mu mirimu gy'oba okoze ate ne kikwongerako n'okubeera exposed nti ne programs zisobola okusigala nga zisapootingibwa. Naye kye mbakubiriza kwe kusigala nga bakolera wamu, kwe kusigala nga bayambagana, kwe kusigala ng'ekirooto kyabwe kiri kimu ekyokutandika n'okukola emirimu. Omuntu takyasobola kukola nga Ssekinnoomu n'awangula. Weetaagako banna abakuwanirira abakuwa ku magezi abayita wano n'oyita wano naye nga mugenda kusisinkanira mu kifo kimu. N'olwekyo olwaleero bano kyakuligirako era ndowooza nze nja gikozesanga nga case study n'okulifaaringa abavubuka abalala okujja okuyigira ku bo. Bakuuma batya ebitabo, bakola batya ssente, batambula batya, obwesigwa bwabwe buvaawa n'ebirala ng'ebyo. So mbeebaza ku lw'ebyo olw'okuba nti basigadde bali wamu era nga bakolera wamu. Tigani abantu abasinga bw'afuna feemu yeerabira gy'avudde. Bw'abaako w'atuuse ng'afunye erinnya
arabinga shoulders n'abanene atandika okwerabira gyavudde nga olw'okuba afunye emikwano emipya. Naye neebaza Tigan olw'okuba nti against all odds akomawo n'akumaakuma abavubuka abalese emabega. Asigala abakwatidde eddaala, basigala abakwatidde manvuuli, nabo okubaako we bakola kye bakola ne bye beetuusaako n'okukyusa obulamu bwabwe. So ekyo nkyebaliza Tigan, mwebaliza ddala by the way, si lwakuba nti waali naye ne bw'atandibaddewo nandikimugambye, abandikimutuusizaako bandikimutuusizaako. Kirungi obuteerabira abantu b'ovuddemu n'obuteerabira nti wootuuse ate waliwo abakoze eki abakutuusizza, oba oli awo ate ne bwe weetaaga okusikako obatuuseeyo. So kikulu nnyo ekyo, ne banne bayigireko. Abayimbi be bantu aba bafuna feemu ne beerabira nnyo ruutusi zaabwe, olw'okuba nti afunye emikwano emipya, olw'okuba nti alaba buli omu amuyaayaanira, kati alaba nga kiraasi lyale tekyakwatagana. So mbwebaza olw'okuba nti akyalina omutima ogulafuubanira banne okulaba nti nabo bakyusa obulamu bwabwe.